Omuliro guno ogusaanyizaawo ebibanda by'embaawo n'ebibajje gubaluseewo mu kiro ekikeesezza olwaleero. Tewali fire brigade, abantu nabo bibasobedde tebalina kyakukola, basazeewo beerolereko bwerorezi. Abadduukirize balwanya obutaweera okutaakiriza ebintu mu bibanda okuli ekya Skylar Timber Works ne Veronwood Gallery Limited kyokka nga bakootekootedde mu Gaalumonde oluvannyuma lw'okuba nti mpaawo lubaawo lwonna lusigaddewo. Emiti gitansa okukwata amasannyalaze. Abantu badduka bajjamu byabwe, abantu bajja. Ebimu ku bintu ebiyidde kuliko ebibajje, embaawo, buliti n'ebyuma nga 15 nga buli kimu kigambibwa okuba nti kibadde kigula ensimbi ezisoba mu bukadde 20. Tubadde ne sofa, wardrobes, kitchen cabinets, byonna bibaddeyo waggulu nga byaggwa gye tutunda n'ebyabakasitoma ebiwedde. Byonna kati byasaanye. Nefiridde kyenkana nti okusinza ebyuma bino ebyuma embaawo fanica showroom badde ejjudde ate nga nnene badde nnene ddala naye nga ejjudde fanica yenna tewalina kimu kisigaddewo wakalwa miliyoni 3 ebityo. Asuman Gilbert asikali abadde akuuma ebibanda bino agamba nti enjega we yabeereddewo nga ye ne mukyala we batutte mwana mu ddwaliro. We are here working, power went, power go, come back like 2 minutes and go back. And after 2 minutes, go back around 8 is not coming. We are like, okay, can we close? We go home. Then I close. I close. Me, I'm a security for this place. I close the door. Also, I'm security, Bob security. Also, I work with the machines. Then I sleep here with my family. So after I close the door, I pass home. I phoned my wife here. My wife told me the baby is sick. Can we take baby to hospital? I said okay, let me close. There was no power. I went to hospital. Coming back, power come back when I'm in hospital. So my boss called me that workshop is burning. What is wrong? I said I don't know at the hospital. That you hurry. Bannannyini ebibanda ebisaanyeewo ssaako n'abatuuze balumiriza nti omuliro guno gwavudde ku bulagajjavu obw'ab'ekitongole eky'amasannyalaze ki UEDCL olwa mita box nti ennafu ezaateekebwa ku baliraanwa. Kulinda paka ssaawa 2 tegannadda netudde ewaka. Bona asikali yabeerawo naye yabadde atutte mwana gadde gajja nga bwe gagenda kibale kibeerawoko naye nga tunafuna ngeri nti waka wabaloga mita box ya umeme eyo yejjesewo yakwata omuliro budanafu twali bwetuli abaana bagizigiza ne fire extinguisher mukomaawo naye kino kyazze amasannyalaze gadde gagenze negaso genda ne gadda nga bwe baleeba abakozi bali mu kukola baze ne gagendera ddala baggalawo gakomawo abafuddewo banyuse naye nga asikali waali gajandagatikira mu box Nsoboga Grace nnyini kibanda ekya Veronwood Gallery agamba nti omuliro gwali gwabegezaamu dda ne beekubira enduulu mu kitongole eky'amasannyalaze kyokka nti mpaawo kyakolebwa era nga kaakano baagala kubaliyirira. Sobole tuyambe twasizeeko kubeera twasigadde nga bwe tuli. This problem come from there.